olunaku lwaliro lwa njawulo nnyo gye ndi olunaku lwa ssanyu ngenda kubabuulira lwaki nsanyuse era dde maama gyebaleko nawe gyebale ndi ne serebu wange kyekinsanyusizza ate nga naawe nkimanyi agoberera ebinnauganda obanga tolaba mukyalo ono simanyi mala gwoba olaba naye nze gwe ndaba era yanyumira weewaawo kwaniriza mukutu kale nnyo nange nsanyuse nnyo buuzaako ku bakulaba kuba manyi kati nabo basanyuse nga nze banyagwa ne basiba abali eyo abatulaba wano eno nange ndi musanyufu nnyo nnyo olunaku olwaleero lwaki ndi musanyufu olwa muwala wange azze okunkyalirako ekyo kikulu nnyo eri obulamu bwange mbagala nnyo bannange mami wange nkuleese ku mukoto nga nze kwebaza nasuubiza abantu abangoberera tinja kujjanga mbalagayo abantu ababadde abalungi mu bulamu bwange ng'oli omu ku bo bannange bali kusiima neyanziza munnange lwaki nkusiima owooluganda oba omulabu munnaffe yonna gy'osinziira ndaba bwe nali ntambula nga ngenda ku kyeri nanoonya gyendeko omwana ng'ate saagala muleka mu kyalo nalina ensonga zange naye nembulwa okubulira mu bwangu ekituufu nabulwa naye mu kubulwa naye nkufunyeko ekirooto ekirooto ekyo nga tekiraga nti nkulekera mwana naye kyali kiraga obulungi bw'oli kati neŋŋamba oba nsaba omukyalo ono ng'egye namuloose nako ate olwedde mukwano gwange anakkiriza kubanga ekyabo ky'okulekera omuntu omwana kintu kigazi okwesigisa omwana omuto naddala nga tayogera kubanga yali atandika butandisi kati bwe nakusaba saasuubira kunnyanguyiriza nga bwe wakikola naye wakyanguya nogamba ati wali buzibu omwana muleete ninawo n'abalala ajja kuwazanya nabo tajja kububaala neŋŋamba katonda nandegena kuŋŋamba ng'asuubira okumbuuza omwana wa myaka emeka omuto bwati oleka waaki naye byonna tewabikola ki so neŋŋamba siri nzekka mu mbeera eyo nze manyi waliyo bazadde bannanga abalala abanfaanana ng'alina famire naye ng'osobola okuba ne famire n'onoonya w'oliko omwana abantu ne bamugoba ne bamugaana nga si beetegefu neŋŋamba ajja kubayamba nkwanjula abantu abo gye bali nti oli mulezi w'abaana nkuwaayiriza maama ntompayiriza neyanziza neyanzeege basibo ne bannyago mwenna abali eyo gwali eyo ng'oli wali oli ku kyeyo oli ludda wa nze ndi Naalongo kyekisookera ddala walimu muyinza okumbadde temumanyi nti ndi Naalongo naye nze ndi Naalongo kati Naalongo tasuula baana nze ntandikira ku baana ba mwaka gumu mbalina wano balungi era ne muwala wange wazze abasanzeewo katuli bulungi katweyagala gwe tofaayo gwereeta omwana wo fe tujja kumulabirira tusomesa essomero lino likola tulina standard kubanga twali tulina gye twasookera gye mbadde ndi nga nsomesa nasooka mu ssomero nga baliyita Najera Progressive Day and Boarding School nasomeseza ddala emyaka mingi nze olwava mu college nasomesa mu ssomero limu baliyita Najera Progressive Day and Boarding era nagenda okulivaamu nga nsomesezayo emyaka 27 era bwe nalivaamu nentandika nasare yange yali dekeya ne nasare naye kati tukulidde ddala tutuuse ku P5 omwaka ogujja tujja kuba ne P6 ate ogunaddako tubeere ne P7 kale mmaliriza nga mbagamba nti mbegayiridde mbasaba mwoyo mulungi siri mubi bwewa mulaba nga feesi yange si nnungi bwewa mulaba nga simanyi kusanyuka naye omutima gwange musanyufu nze njagala nnyo abaana era bennyambye bangi era nga n'omuyi ono omwana wange ono mwagala nnyo nnyo yandekera omwana nga wa myaka 2 neneeraliikirira naye nakkiriza kubanga nze ndi mulezi w'abaana mwattu omwana namulabirira bulungi era yakomonya musanga omwana ali bulungi ebirungi ebyo obiwulidde wamu nange nsinze kwagala nti oyinza okundaba kungulu nga ninga nga atali musanyufu naye omutima gwange munda musanyufu nze omuntu omulungi maama manyi omu mu nsi ye muntu alina omutima omulungi
bino ebya beauty kungulu bibeera plastic naye omutima gw'omunda gwe muntu era ne baba mu church kuba tusomesaako Katonda gwakebera nti akebera mitima n'akemaki emmeeme so takebera fesi zaffe nandabika so omukyala ono mubaleetedde nga mubanjulira nti nange kennyini yali andeze kubanga omuntu olwera omwana oboleze ye mukwano gwange alina tubuulira essomero lye gye lisangibwa bw'abadde anoonya omwana wo w'anaasomera nga toweeraliikiridde kintu kyonna ata kumukuba simanyi bamuwadde emmere emukusa ate mukyafu ebyo byonna byonna ng'obijjeewo omwana ne bw'alwala ono omukyala asooka amutwala mu ddwaliro n'amujjanjaba n'alyoka akubuulira bbiiru era neewuunyanga ng'onkubira oŋŋamba omwana abadde mulwadde naye kati twavudde mu ddwaliro nga toŋŋamba nti mugenda wabula oŋŋamba muvuddeyo nga kino nga sikirabanga basaagala kweraliikiriza kyali kyanjawulo so omukyala agenda kujjanjaba omwana wo nga tannaba nakubuulira okuleka ng'amaze tuka mu mbeera ng'aba alemereddwa yekka nnyabo simulinda kuba bubi nze kasita nkebeera ngendabanga omwana mulwadde kuba wano okusomero tulinawo school nurse yasooka okukebera omwana bwalaba kitususseeko tetulyoka tukukubira essimu tetumala gakukubira wadde akalwadde katono n'ojjanga odduka n'otya omutima nedda tumala kulaba nti ddala obulwadde bugaanye ate era wabeerawo n'obulwala ne tutwale ku kitanda ne bamuwa ekitanda kugeza ng'omusujja malaria malaria tetukuyita tumanya obulwadde bujjanjabika mizoozi ebyo tubijjanjaba nze ndi mukazi mukulu eddagala ndimanyi omwana womujjanjaba n'abeera bulungi ekyo nkyagadde maama nkusaba otubuulire essomero lyo we liyitibwa ate era wamu nga tunabaddi balambuza ddilaba gye lisangibwa otubire n'ebisale bantu kika ki bookola ki booyaniriza oba ebyo byo binaaba babisanga mu ssimu gyonaatusomera nange essomero lya Batha Primary Junior and Primary School wanikira nkakasa nti omwana wo tagenda kusigala kyekimu lwaki batugambye bakulembeza standard tebakulembeza ssente kaakati nnyabo wano waliwo essomero lye twasangayo eno baliyita Beth Junior School naye eryaffe baliyita Betha Nursery and Primary School Kira Mulawa Jomai Estate awo balina okwawulira ennyabo naye libayita Beth libayita Beth libayita Betha waliwo obuzibu awo naye ekikulu tugenda bawo ennamba z'essimu sigenda bayamotoka ku Betha nga tebanaakubulira walala gye banaababbira so tulambula essomero mami twatandise abooluganda ab'emikwano buli omu gy'oli gw'abadde asaba essala nga Mukama naye lwaki toddamu ssala yange ey'okufunako nange omukisa ogusomesa abaana ku standard etuukaganye n'omutindo ate nga essomero liri ku ki ku mutindo gwa nsi yonna omukyala ono yalina ekyokuddibwamu maama abaana tubaleetewa Nursery and Primary School Kira Mulawa Jomai Estate kale kazimba ate nga n'ebiwedde nabyo biwedde haleluya kale mami tulambuza essomero lyo yes eno ye Betha Nursery and Primary what school Kira Mulawa Jomai Estate wow tusangibwa mu estate ey'Omulawa nga Abajomaayi baatundanga amiina Kama yebala tukoze obulungi n'atuwa okusomeseza abaana baffe eri omukyala wa Mukama ng'atya Mukama mulimu abakyala ba Mukama nga tebatya Mukama Mukama yalina okulembera mu byonna era tetuwangulira ku maviivi ennyabo owali Mukama tewaberawo kirala kyonna tosembezaawo kirala kyonna Mukama tomugattikako ng'oyagala Mukama kukolera ebikulu tomugattirako biralalala kyogera kamera ekulaba ng'oyagala Mukama kukolera ebikulu tomuteekako bwebindu muleke akole oyogedde ekyawandiikibwa ekiri mu James 4:8 nti semberera Mukama akusemberere mwe abalina emmeeme ebbiri munaabe engalo zammwe zitukule olyoke ojje mu maaso ge ng'oli mutukuvu kakati iri ffumbiro kubanga ne wemba eno ndirengera kakati wano tugenda mu bisulo by'abaana eno ddoomu y'abalenzi basula muno abalenzi
basula muno kati bagenda mu luwummula naye bajja kukomawo bamanyi okwala obuliri balina metron omukyala akola bulungi nnyo emirimu gye mukyala mukulu bulungi amanyi temali mu baana balimu kati ziri washrooms z'abalenzi nagenzeewo nendawo obuyonjo nga bubatta ninga abano balwala obuyonjo obuyonjo kutuyitanga bulwadde era baaba kirwadde kyaffe ani otagenda tugende mu kirasi okoma ku kirasi kikozi P5 ejja okukola P6 omwaka ogujja ekole P7 2026 tuli wala ffe tutuuza P7 kati eno P3 eno P3 yaffe P3 akati ng'ogenda mu primary 4 otambula wano mpolampola n'oyingira This is baby class. This is baby class. Wow. I've liked class. Wait, wait. era ffe twebaka baba tukeeza bitutama kale ababebi maama ngaate bo beegazanya ne bakisusa bato baagala wagazi ekirungi ow'okuzanyira ndabyewo mulina playground emalayo baani y'essomero weeri naye nga mmwe tukakasa bagenda okutuwa abammwe abaana mugenda kutuwa nga basula ku ssomero bagenda babasula kubanga ssuubira nti mmwe muli kumpi n'eno gye tuli tujja kusanyuka so akatalekeka ng'osiibula abantu bo kabawe ate n'oluvannyuma tulindiire ffe abaana tugendeyo kale essomero ddene bwe riti ekintu wakyetegekera mukadde kisa kya Katonda amiina kati kino kisulo ky'abawala ninawo obwana bwange bwasigalawo osigaza abaana mu holiday bazadde babeera wala jena come jena baby jena ngaali herese baby jena manyo yamuleka wano abeera busheenyi naye yamutulekera ali bulungi alabika olw'okulya ekyemisana n'anaabako neyeebakako ennyabo omwana w'ebushenyi asomera Kampala ennyabo naye bannaye Betha kyemutaatukole kati nnyabo ndoozi owulira ne ssebo abaana bava bushenyi kujja kati simanyi owuwo gyali kati ono naye yajja tamanyi kyoba ayambaza munne kati ali mu kwambaza azingako tugoye abayigiriza n'okukola okwekolera emirimu omuyigiriza n'amanya nti kati okola bwoti metroni waabwajje jangu anti jaki bakulabeko nkyagadde ekyo jangu bakulabeko wano eno anti jaki yitaawo gye yitira wali jangu kati ono yabayambako ene anti jaki ye metroni waffe metro oli otya gyebaleko tuli wano ku baana tuli mu luwummula tulabirira bano abaasigalawo weebale kale kati ayagala oleeta omwana we akwesige mu ngeri ki kuba bamme tumumanyi mbu okunywa amata ate g'abaana abazadde ge babawa sooka wennyonnyoleko mu buli ngeri yonna amata ago abaana mugabawa tujja nga n'ebirwadde ebyamata tubiyina saawa okunywa amata babeere bagumu baleete abaana tebeeraliikira amata gaabwe ganywa teri mata ako nkaagadde ekale meetu weebale kuba tulabirira ekale naye obuyonjo bwo mbawadde obuyonjo yo tiiki nganzi nze ngibeeweeredde 98% kwe muli bali mu holide
abaana bakomyewo osanga buli kimu bakyaze bulungi bataddeko obuneeti bwabwe nga bayonjo bazibu. Mubawa n'enneeti? Tubateerako neeti tomanya ensiri bwe zibaluma. Ffe tebaazituwanga oba omulembe gwaffe tekwabanga nsiri. Zaabangayo naye kisinziira abaana obalabiridde otya. Ffe obaffe tumuteerako neeti bulungi tumuyigiriza bw'oyingira munda metoni gajjanga agissa ye tagikwatako bw'amala okwebaka yeebaka bwe basi kati gajja bw'aba ayagala okuvaayo era mbulira nti okola bwoti nokka. Omutima ogwo kitegeeza nti abagana tuwa abaana bammwe omwana agenda kusigala ng'ali ewaka oba oli awo n'okusingawo. Kati oyinza okuba nga eryo kati abazadde yagenze kukola omwana yamulesawo oba alidde oba talidde tamanyi naye abaffe tubaweera emmere mu budde olumala okulya ekyemisana n'agenda n'anaaba olumala okunaaba ne yeebakako olweggulo bw'azuukuka nga tumuwa ekikopo kya caayi n'akatono konna akalirwako ng'alinda ssapa. Abaana mubaliisa emirundi mingi temubawukuule. Nedda nnyabo abaana b'omulembe guno baagala kulya. Oyagala omwana akwagale ky'osooka okumuteekamu kumuliisa bulungi. Mubadde balungi okuba gye twatandikidde munyini yaka yakuzuukusa eyeyaka. Essomero lino abooluganda nyinza okuba nali nanzeyo ku ssomero oba okogwawogerako naye lino kati ate lyaffe lya waka lya mu nnyumba ono maama wange. Kati bwe mutuwa abaana ogenda kuba okoze ekintu ekituufu ekyokuzuukusa emunyinyi y'omwana wo okukola ki okwaka. So mutuwa abaana bakayaka ate nga bali ku musingi gwa ddiini ya bwakatonda tusosola mu madiini buli mwana yenna w'eddiini tumwaniriza aye tubaleka ne basabira gye balina okubeera bwe luba lwa Friday bagenda ne basaala ku Saturday abadiventi basinza ku Sunday n'abaprotestant n'abakatuliki nabo balina abatwala ne basinza. Naawo tetulina ddiini gye tugoba paka omwana bwakula ne yeetegeera ne yeesalirawo egyayagala ku lulwe nga si ffe tumukasi. Abadde balungi tetulina kyakubagamba wabula essimu ezo ze mugenda okulaba ku screen kwennyini gw'alina ekibuuzo ojja otya otambula otya omuleeta ddi. Kyensinza okwagala mu byonna nti ne holiday wadde gwe tolina mwana wakumutwala naddala kubanga abakubi b'ebyeyo omwana we asigayira ddala ku ssomero awo si walungi mugambe nti kiyitirivu mugamba kiyitirivu. Mwere bulungi mweraba.